Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond other newsroom gwe mukutu semakutu kwoli gwe mulungi agenda maaso n'okubanga ondabako oteeka okwongoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda eby'enjawulo gy'owangalira yonna ogenda maaso n'okubanga otulaba kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Wano nno wensinzira okukwebaza ne sikwebaza yenna. Wow, ensonga nnyingi ezigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lino zenjagala okubanga ate tutematemamuko. Olunaku olwaleero nga bw'olumanyi bulungi nti olunaku lukulu era lwabazira. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kujaguza abazira omu ku baazirwanako ne General Museveni avuddeyo n'amulabula n'agamba nti ebyatulwanya byonna yabivaako dda era ono wasinziridde okumusaba nti abaana bonna abali mu makomera bagende maaso n'okubanga ate bateebwa. Ensonga z'abavandimwe n'Abanyarwanda zirabika nga zeeyongedde okubeera nga ziri nnyenkandaggo. Mwana Ttumbi kuleetedde obeere ng'obitegeera ebya Janet Museveni mbeera ki gy'alimu era bizuuse nti ono bambi akyali muyi era aliko oba oliawo mu mbeera etasanyusa yadde akamu n'akeddagala. Ensonga endala mpitirivu zenkuleetedde naawe ziweetaaga okuba ng'omanya. Sebamala aliko engeri n'ebigambo byayogedde wano eno ogenda kuba nga ate obimanya bulungi nnyo nnyini ddala. Erinnya Nzeddeni aliwo okuba nga nkuweereza n'okutuusaako ensonga nga bazigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Wano nno wenkusabira vidiyo eno osooka ogimpere like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuukekubulisa kino maaso olw'okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoosola vidiyo zaffe nkusaba ompeeyoko ku ka subscription. Nyigawo mu kigambo subscribe then bw'omala kona mu kadde kajje personalize okateeke mu all sobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo ku mukutu guno. Awo wennyini nzikiriza ate tusembule tutandike wano n'ensonga zino eno za Honorable omusajja mukulu manyikiddwako obulungi nga Nadduli Haji. I am a true veteran who really stood in the massacre place where people were murdered on June 9th as today. June 9th as today, when you reflect it, so it was dangerous to the nation. So you want us so to rejoice, to do what? But imagine the family with his 5 children, 3 children, 2 children being enclosed in the corridors. They are not pardoned, they are not heard. And even so the books, the holy books, all of them do say the same. It is that who will not forgive, and he himself will never be forgiven. Let him wear a new flesh, a new soul, a new heart to think of this, to see that in the sons and daughters of what? The people are being relieved. You say go. So therefore, Kisanja no sleep may not be and may not so stop from there to the day it was spoken and then it becomes a song. No, we want reaction to grab the people, even all their properties be confiscated and given to other areas also to be looked after. I am eager and anger
against the doers. The medicine is bought, but it passes through the buildings and go away. The money, simply on the days they were read in the parliament on the budget day, but when the money comes, enters the parliament, passes through, and goes on their ways. That is why the hospitals are not well implemented. The roads, like that, whichever. Alhaji Nadduli ku lunaku lw'Abazira agamba nti wajjukiramuko oba bwe bonna bwe bajjukiramu ennaku z'omwezi zino 9 bajjukira engeri bannayuganda gye bagenda maaso n'okufaamu era ekibaleetera okujjukira ennyo ku lunaku luno 9 ogw'omukaaga ng'olunaku olw'Abazira. Era n'asaba General Museveni agende maaso n'okubeera nga ayambala eddiba oba ennyama empya a new fresh nti tunuulira okubyemu akafaananyi k'abannayuganda nga bali mu makomera. Famile zaabwe ziri mu mbeera ki? Oli alina abaana 3, 5, 8, 6, 2. Abantu abo bali mu bulumi. Tebaweereddwa amateeka, tebaweereddwayo bwenkanya. Babadde mu kkomera okumala ebbanga nga tebawulirwa, kooti teziwulira misango gyabwe, okuwezesebwa tekutandika. Bino byonna bikuzaayo emabega ku ngeri bali eri gye baatulugunyangamu bannansi n'okutuuka bannansi okwekyawa. Okusinziira ku Muzeeyi Nadduli agamba nti bino byonna twetaaga okubitunuulira. Bw'olaba eggwanga nga bw'ogenda mu malwaliro eddagala oluliteekayo ng'abalala bo balibba nga ligenda. Ebyo byonna bo beetaaga okuba nga at least bitunulwamu. Alhaji Nadduli agamba bino byonna ekyamazima amatuufu byetaaga okulaba butya bwe biyinza okulaba nga bitunulwamu, okulaba nga babikomya, okufuna Uganda eyeegombesa n'okuddamu ennaku nga zinene okuba nga zicelebratingibwa, okuba nga zibaamuko amakulu. So si kubeera mu mbeera ey'abantu abeeyagaliza n'okuba nga bayisaawo buyisa byabwe. Ebyo nno bwe mba mbitadde ku mabbali ebya mukyala General Museveni, Janet Kataha Museveni, birabika nga ekituufu kiri nti tebiwoomesa Nakabululu kankuwa sitole eno ya NTV. Tukitegedde nti Janet Museveni eyalondebwa ku kya minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo tannakuba bulungi ku matu olw'ekimbe ekimubalayo embiriizi. Bino bibadde mu State House olunaku olwaleero. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo eyalondebwa Janet Kataha Museveni tanaaba kusunsulwa Parliament olw'ensonga ezeekuusa ku bulamu bwe. Okuva omwezi ogwokusatu ono taddangamu kulabikako mu lujjudde era nga n'okulayizibwa kwa bba President Museveni teyalabikako. Present here are 78 newly appointed members of cabinet ready to take their oath. One is indisposed. Baminisita bana ku baalondebwa tebakubye birayiro olw'okuba nti balina obutuuze bwa mirundi 2 ng'okulondebwa kwabwe kwatabudde bannayuganda nga balumiriza nti kikontana n'amateeka. Bwe bityo omukyalo ono teyagenze maaso nakubanga alayira. Concerns nyingi zagenze maaso n'okubanga ate mwana tuzirayizingibwa. And besides that, bannayuganda ne batandika okwebuuza ebibuuzo. Where is Janet? Ebibuuzo bingi naye nga answer entono. Waliwo n'abaana abaakola ekintu mu ebiseera ebyo ne bamubika naye baana mmwe omanyi nabo tebeewummuza. Kaakati abalala ne batuwa amawulire nti ono embeera gy'alimu mulwadde muyi era aliko kikuba mukono. Oba oli awo katumusabire adde engulu asobole okukwasaganya emirimu gye egy'obwa minisita egyamuweebwa ate General Yoweri Kaguta Museveni asobole okubeera nga amukulembererako nga minisita wa education and sports oba ebyenjigiriza kwoteeka n'ebyemizannyo. Njagala kuwako katini wano eno ku Honorable Mbidde ono ng'akunnyonnyola butya Banyarwanda bano gye balemereddwamu okufuna obutuuze bwa Uganda na mitendera ki omuntu yenna gy'asobola oyitamu ofuuka munnansi wa Uganda.
bw'oba bajjajjabo bajja wano 1903 kukola ne babazaalira wano gwe toli munyarwanda musemateeka oli muntu wansi ndala teyajogedde naffe tuginoonya nakati kubanga mu 1903 tewaaliwo nsi emanyiddwa ensi ezisinga zatandika mu gyenkaaga bw'oba oli munyarwanda eyajja mu gyataano paka nkaaga mu gumu naawe toli munnayuganda toli munyarwanda oli wansi ndala era gyataayogedde bw'oba oli munyarwanda eyadduka e Rwanda mu 94 gwe oli munansi ndala eya Rwanda ekyo ekiteeka likikkiriza naffe kitukimanyi nti era baddukayo nga balina endagamuntu mu 94 nti awo era okubeera bannayuganda balina kusaba buki butuuze ekirala ekiti omuntu nga oli bataata b'abanyarwanda bakuzaala mu Muganda mu Mukyoli mu Mulango mu muki gw'oli munnayuganda kati ebiti bibiri byokka byebikkirizibwa mu Uganda nti be bazaale be basitizeni ba Uganda by birth ntololo ntunga mu Kisolo ne intermarriage abasigadde kaweddemu n'olwekyo mulinda bulinzi kiragiro kuva wa president ekigenda okuwandiikibwa ekibagamba nti kati mwetaaga kibali okutambula nga kyebagabira ente muyina okusaba obutuuze obwo kyekibali kye mugenda okufuna nga bw'okisaba basobola n'okikumma oba okukikuwa weewaawo ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi Frank Gashumba y'omu ku abo abasinze okuwanika ennyo ensonga y'abanyarwanda era mulabyeko leero Kasuku Live ng'ayina statements z'akola ng'agamba nti Katonda bw'aba atonda omunyarwanda ye yennyini atuulawo n'abaawo era bba abanyarwanda bava wa Katonda so mu bikolwa ebimu bwe bityo oyinza okutuduulira n'olowooza oba n'obiraba n'ogamba anyway kubanga oba okomookinga abalala naye ewatali busosoze mu mawanga bannansi ba Uganda bandisaanye okubeera nga bonna beeyisa kyenkanyi nga bannansi era nga bannayuganda njagala nkuwa ku vidiyo eno ate nabyo osobole okuba nga obiraba newankubadde egenda kubeera mpanvu mukko okumala kabanga njagala tusooke tulabe twebuuze bibuuzo nti abalwaniriza abalwanirira Uganda nga balutamaguzi bwe balaba ebiriwo ku kaseera kano bibasanyusa ye abaffe eddembe bajjajjaffe lye balwanirira era okutuuka bayita abazira likyaliwo oba teririiwo bino byonna ogenda kubeera nga obifuna bulungi obitegeere era nkuleetedde musajja mukulu bamuyita Sebamala nga balutamaguzi bano bakomawo mu mbeera eggwanga gye liri mu state of the nation currently lutamaguzi olowooza ayinza kukola ki manyi ekizibu kyendabyo abali mu buyinza akati for example omukulu agambye nti mu nsiko kwali ku n'abeerawo enkya n'abaana kange olondako bibiri olondako kimu ku naye ate ebitabo bitugamba nti abaagenda mu nsiko ekigendererwa kyali kirala si kyali ebyo era be baatuuka mu nsiko abantu balina ebyabwe abaagenda mu nsiko ebintu ne babirya ne babikozesa okusobola okukola ki okuwadvansinga kiri ekyabaleeta ekyokulaba nti obululu tebubbibwa okulaba nti obuyinza bukyuka mirembe singa ojjukira 10-point program yalimu ebyo byonna era 10-point program yali nnungi nnyo naye kati bwe tugamba nti awo tuli awo natuuka omukulu we yatandikidde nti okulonda okwabaddewo omulundi guno kwadde kwa njawulo awo abadde mutuufu kwabadde kwa njawulo sikulabangako tujja kulimba natalinga abantu bange 25 baali close to me basatu be baayitawo ate nabo simanyi bwe baayitawo balika baalinamu obukodyo naye abalala bonna twabatalinga ne bawininga ne bagenda mpulira kubanga nange si kaga oba yali namba 3 oba 4 naye nga mu buli ngeri am very sure ati yali namba emu meya wange kati aliyo naye nga ye meya kati aliyo era sijja mwegaana okiraba akati bw'ogamba nti okulonda kuno kwali kwanja mpulira waliyo emukono oli baamulangirira newayitawo essaawa nga zino baga ndi akoma bitulangiridde bifu Johnson Muyanja Ssenyonge kwe munulabira ddala bw'ogamba nti okulonda kuno kwali kwanjawulo actually kwali kwanjawulo era abali mu kalulu
mukulu agende mwami Kalubalooza kaabwe si kaabwe era waliwo wengambira nti mu mbeera eno gye tugendamu mpulidde nti RS1 tugenda kuzironda ne sente zalabise ate nayo navuganya tugenda kulondera ndejje navuganya ani gwe kati nzo okuvuganya n'obutavuganya si kyawano nkyembuzi ekyo sijja kiddamu naye nekyenkugamba tugenda kulonda anaakulembera ndejje n'abagendo era n'akalulu kali wali kati kikatwalewa kiso okukalangirira ki okujjako ng'akalulu nga bw'ogambye kanjawulo nga bajja kutuuka eri bateekewo gwe baagala otherwise akalulu wano wetulondedde wekaggweredde wekandibadde kalangirirwa ekyo ne kiggwa abantu ne basanyuka ne bakuba embuutu zaabwe naye balinze ennaku 3 nambamu tukyagenda kubajjukira ebyalo biri bimeka 272 ebiri mu Wakiso district omusajja wanaabimalirayo birangirira. It is just too much. Kwa olebira ddala nti abwogandi akalulu kanjawulo ate waliwo ogambidde nti multipartism yereso obuzibu nze ate njagala okutegeeza obulungi ennyo nti buli kimu buli system eba n'ebizibu eyo system gy'ogamba nayo bw'oba ogyanalyzinga naye erina ebizibu byayo era ebyo byagijjawo era singa ebizibu ebyo omanyi gye bayita cost benefit analysis egamba nti onoonya costs ne benefits kati costs z'ekiri kizaali nyingi nnyo bagaa nti akatugende ne kino kati unfortunately mwabamu abatono mbadde nsaba asirike kubanga nange nasirise abaaliwo abatono ne batakimatira munda muli era olwaleero we twogerera tulowooza nti tuli mu multipartism naye tuli muki mu individual merit naye ng'asalawo individual merit ali ogu situmumanyi bulungi naye nga gyali tulaba bulabi nga balangirira nti ono mbu ye individual merit kati yeebeka gyeriwo naye nga eri mu mankwetu era sijja kulimba singa multiparty politics bamukkiriza n'atambula bulungi nnyo that where there is competition there is life okiraba n'omanya nti mu myaka kati olwaliro singa president tumanya nti ekisanja ali ku kyakubiri era kyekisembayo ne bwakola obituga nti katumulinde era tumuwabula ate naye ayina okukola obulungi kubanga njagala ekibiina kye kikole kisigale mu buyinza naye kati bwevuba nga waliwo embeera egamba nti kati oba oyagala oba toyagala tugenda mu kino akati ogenda nosirika era so njagala nkutegeeza okuva n'olwaleero tuli wano twogera ku bigenda mu maaso ebiriwo naye ebiri ku statistics byokka biraga nti obuzibu tulina bungi nnyo ekyamazima matuufu z'ensonga zibadde mpanvu era nga mpitirivu nnyo nnyini ddala sinza tematemamu kino nakiri naye kansuubire nti byonna mubifunidde ddala bulungi nga bannayuganda weekuba emmutima weefumiitirizeeko waayo watuufu woogwa naki kyogenda okuzzaako Uganda yennyaffe Uganda ye kitaffe Uganda ye tuzadde era ye tuleze so tetulinayo muntu mulala gwe tugenda lekera Uganda yattu munzikirize ate mbateere wano kubase kitava ku ssengejjero banywanyi kifuuka wankindo yateera azina obulungi atera n'ava mu ddiiro n'alima ewagonda era atera nanyuka kulwa Katonda n'ensi yange for God and my country mbagaliza bye munjagaliza bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.